Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Erinnya Lya Mukama lyebazibwe, mbalamusizaako nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda olw'amakya amalungi. Katonda wa Ibrahim ne Isaaka ne Yakobo, Katonda waffe tukwebaza, oli wa kitiibwa, oli mulungi, tewenkanika Mukama. Tukwebaza Mukama atuwadde obulamu, tugulumiza linnya lyo Mukama, tukwaniriza ku makya ga leero, tukwaniriza mu pulaani zaffe, tukwaniriza ku mirimu gyaffe, tukwaniriza mu magenda gaffe, tukwaniriza mu bulamu bwaffe, tukwaniriza mu birowoozo byaffe Mukama. Jangu ofuge muffe Mukama, kofuge muffe Mukama, jangu ofuge eri obulamu bwaffe, tukwaniriza eri emirimu gyaffe Mukama. Abali mu ngendo Mukama nkwaniriza gye bali, nkoowola Mukama okke eri masekati g'abakyala n'abaami, eri pulaani zaabwe, engendo zaabwe, eri emirimu gyabwe Mukama. Jangu mu bulamu bwabwe Mukama, luŋŋamya amakubo gaabwe Mukama, bakulembera abakyala n'abaami bonna gye bagenda okufuna ssente, gye bagenda okukola Mukama, be bagenda okusisinkana, gye bagenda okutwala proposal zaabwe Mukama, abatambuza application zaabwe Mukama bonna mbateeka mu maaso go, basisinkane Katonda ow'ekisa, abaakafuna emirimu nga baakagituukako nga mipya, nga byonna ebigenda mu maaso tebannaba bitegeera Mukama. Nkusaba obasisinkane, obawa amagezi, obawa obuvumu n'obwekkiririzaamu, buli kye bakola Mukama bakirabiremu omukisa. Kwe kusaba kwange Mukama, wayogera mu Deuteronomy 28:8 nti onoowanga omukisa emirimu gy'emikono gyaffe Mukama. Kwe kusaba kwange, buli mukyala na buli mwami ali mu kifo kino, n'oyo gwe nsaba naye ku morning breakfast yonna gye musanga Mukama, buli kyateekako omukono gwe Mukama, buli kyakola Mukama, nkusaba okirabisa omukisa, nkusaba omufuula omukisa, alabe omukisa Mukama okuva ku levo gy'aliko okugenda ku levo endala Mukama. Kwe kusaba kwange Yesu, kwe kusaba kwange Mukama. Wiiki eno Mukama ng'etuuse ku nkomerero yaayo Mukama, tukusaba obujulizi, tukusaba buli mukyala na buli mwami okumukolera obujulizi Mukama, tukusaba okumuviirayo Mukama eri ekyo kyayaayaanira Mukama. Tunula mu nsonga ze Mukama, tunula mu pulaani ze, tunuulira omutima gwe kye guyaayaanira, tunuulira ekyo kyayagala okukwatako Mukama, tunuulira ekyo kyayagala okukolako Mukama. Omulabisa omukisa Mukama, omuviireyo ku makya ga leero. Kwe kusaba kwange Mukama, kwe kusaba kwange Yesu. This is morning breakfast. Nziramu babuuzaako mwasuze mutya mwenna bamemba abawuliriza morning breakfast, buli omu gye kusanga. Amakya gaayo tuze n'ekyawandiikibwa kivudde mu Isaiah 59:19. Isaiah 59:19 onyirugambye bwe luti nti kale balitya erinnya lya Mukama okuva ebuvanjuba, n'ekitiibwa kye okuva ebugwanjuba, kubanga alijja ng'omugga ogukulukuta n'amaanyi, ogutwalibwa n'omukka ogwa Mukama, ogutwalibwa n'omukka ogwa Mukama. Abooluganda Yesu yebazibwe. Ekyawandiikibwa kino olunyiriri luno lutandika na bujulizi, tutandika n'obujulizi obugamba nti kale balitya erinnya lya Mukama okuva ebugwanjuba. Baani? Abo ababadde bakulaba mu mbeera gy'oyitamu ŋŋambi, ababadde bakulaba sitaani gwe yajjira atya, nti olunyiriri lutandika n'obujulizi nga lugamba nti kale balitya erinnya lya Mukama okuva ebugwanjuba, n'ekitiibwa kye okuva ebugwanjuba, ebuvanjuba raza. Kati kiki ekibaleetera okutya okuwa ekitiibwa Mukama? Kye kino, kubanga alijja ng'omugga ogukulukuta n'amaanyi. Ani? Sitaani. Omubi bye yakola byonna yabikuleetera ewuwo gy'oli, yabireeta ng'omugga ogukulukuta n'amaanyi. Wali olabyeko omugga nga gukulukuta, guleeta kasasiro yonna ne gugenda gumuleeta ne gumukubaawo, oba omugga gusobola okuleeta amazzi nga mangi omulundi gumu ne gakubaawo. Kati sitaani alina bye yakuleetera mu bulamu bwo nga bingi, n'abakutunulako bagamba tolina kyogenda kukola, bakutunula ne bagamba oyo ye yalemwa, bakutunula ng'oli mu mitawaana gya sitaani. Naye olunyiriri lutandika lugamba nti kale balitya erinnya lya Mukama okuva ebugwanjuba,
abantu bagenda kutya erinnya lya Mukama okuva eyo ebugwanjuba nga bakutunulako nga bakulaba nga Mukama akukyusizza olw'ebyo sitaani bye yali yakuleetako. Era olunyi lweyongerayo ne lugamba nti n'ekitiibwa okuva ebuvanjuba n'ekitiibwa kya Mukama kigenda kulabikira ku ggwe okuva ebuvanjuba, kubanga alijja ng'omugga ogukulukuta n'amaanyi. Sitaani asobola okuleeta obubi bwe nga bugulukuta ng'omugga gy'oli. Kati nze simanyi bubi sitaani bwe yakuleetera. Abamu muyina endwadde nga sitaani yazireeta, naye abantu abakulaba balowooza ogenda kufa, balowooza gwe tokyalina, balabanga watakyali ssuubi mu bulamu bwo. Naye Katonda ono abantu bagenda kuva ebugwanjuba batya erinnya lya Mukama ng'akuwonyezza ekyo sitaani kye yaleeta ng'omugga ogukulukuta. Abantu bagenda kuwa Katonda ekitiibwa, abo abagenda okuva ebuvanjuba, abagenda okuva eruuyi olwo n'abagenda okuva ku luuyi olulala, bagenda kulaba ng'ekyali kikubonyaabonya kiweddewo, bawe Katonda ekitiibwa, bagenda kutya Mukama. Njogera n'omukyala n'omwami ng'oli eyo bakugobaganya mu mizigo, bw'ova mu guno bw'ogenda mu guno, bw'ova mu guno bw'ogenda mu guno. N'awamu otuuko ne bagoba nga tebannabagiko, bagamba ate tutwala abaana asiifu bo tebalina baana oba tebabazaala. Kati mu mbeera eyo yonna yonna nga sitaani afuumudde enfuufu ye, Katonda agenda kusitula ekitiibwa okuva ebuvanjuba, abantu bonna balitya erinnya lye, bajja kutya erinnya ly'oyo. Oli eyo oyina embeera gy'oyitamu naye sitaani yagikuleetera mu ngeri ekulukuta ng'omugga ogw'amazzi. Olunyi lweyongerayo ne lugamba wansi wano nti gulitwalibwa ng'omukka gwa Mukama. Ogutya ogwo omuyaga sitaani gwe yaleeta gulitwalibwa n'omukka gwa Mukama. Olunyiriri nagambye lutandika na bujulizi, mu makkati gaalwo ne balaga sitaani byakola, gye lusembera ne bakulaga nti ate Katonda ayina engeri gy'ajjawo ogwo omugga oguleetebwa sitaani, oba ebyo bye byereetebwa sitaani, nti bivaawo ng'omukka gwa Mukama. Wuliriza, gutwalibwa n'omukka gwa Mukama omuki, ogwo omugga sitaani gwe yaleeta ogukulukuta gy'oli. Olina endwadde, sitaani yagireeta, yajja mu bulamu bwo ng'omugga ogukulukuta. Oyina embeera gy'oyitamu, nze sigimanyi naye gw'ogimanyi giteekewo gwali awo, naye nga yajja mu bulamu bwo ng'ekulukuta ng'omugga. Naye Mukama agenda gifuuwa n'omukka gwe, oluvannyuma abantu balyoke batya erinnya lya Mukama. Abantu abagenda okuva ku luuyi luli lwe bayise olw'ebugwanjuba, n'abalala bagenda kusitula bagenda kuwa Katonda ekitiibwa okuva ebuvanjuba, lwansonga nti kino ekyali kyajja gy'oli ekibi. Abantu kye badde bakumanyiddemu nti gw'oli awo walemwa tosobola na kuzimba nkyo, bakulaba ng'eyasiraana tosobola kuva mu kifo w'oli. Katonda agenda kukola obujulizi, ekitiibwa kidde gy'ali. Bw'anaafuuwa ekyo ekyakukwata agenda kifuuwa n'omukka gwe. Onyirugambye nti ekyo kiritwalibwa n'omukka gwa Mukama. Kati endwadde ekuliko egenda kutwalibwa n'omukka gwa Mukama. Oluvannyuma abantu abaakulaba ng'oli mulwadde, kale balitya erinnya lya Mukama era okuva ebugwanjuba, n'ekitiibwa kye okuva ebuvanjuba, kubanga guno omuyaga sitaani gwe yaleeta. Nebaza Mukama, olaba omuyaga guno oguliwo ogw'endwadde eno eya vayirasi, Katonda agenda gufuuwa n'omukka gwe. Abantu bagenda kuwa Mukama ekitiibwa nga gugenze okuva ebugwanjuba, babali babafisseewo. Fe abagenda okufikawo, in fact weeteeke mbagenda okufikawo, ogenda kutya Mukama, ogenda kuweera Mukama ekitiibwa nga guno omuyaga gwonna gugenze. This is morning breakfast. Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo, tukwebaza olw'amakya amalungi. Oyogedde naffe okuyita mu kigambo kyo. Ekigambo kyo ge maanyi. Teri kigambo kiva gy'oli Mukama ekiri bulw'amaanyi, era teri kigambo kiva gy'oli Mukama ekiriddayo nga kyereere. Kwe kusaba kwange Mukama, wabaddewo embeera nnyingi eri buli mukyala na buli mwami gy'ayitamu. Nze gye simanyi naye Mukama gw'amanyi abantu bo era naawe ogimanyi, naye nga yava eri sitaani eyagireetanga ekulukuta ng'omugga.
Katonda ow'ekisa gifuuwe n'omukka gwo egende. Abantu bonna abaagirabanga ekulukutira ku muntu oyo, Katonda ow'ekisa batye erinnya lyo, bakuweere ekitiibwa kyo Mukama, bagulumize erinnya lyo, bakuwe ekitiibwa okuva ebugwanjuba n'ebuvanjuba Mukama, bakuyimuse erinnya lyo baliteeke waggulu wa buli kintu kyonna, bagambe nti mazima abadde Mukama yakikoze. Olw'embeera eno Mukama ebadde eriwo, efuumudde enfuufu, ekulukusizza abantu ne bafa okuva ebugwanjuba n'ebuvanjuba. Mukama abantu balabe ng'ofuuye omuyaga guno gwonna nga gugenze. Erinnya lyo liyimusibwe, ligulumizibwe eri amawanga gonna. Kwe kusaba kwange Mukama. Weebale Yesu, weebale Mukama. Ayagala okulokoka teeka emikono mu bbanga, gamba nti ayi Yesu, nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amannya gange gano googere gaddemu nate neera gaddemu. Mugambe nti ayi Yesu, amannya gange gano gajje mu bitabo eby'okufa amangu, ebitabo eby'endwadde, ebitabo eby'okusiraana, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala. Azzeemu ebigambo ebyo oli mulokole. Mukama akunywereze, akumpeera omukisa, akunkuumire. Olabe obujulizi bwa Mukama. Wabadde omuyaga ogwajja gukulukuta ng'omugga, Katonda aguteese, afuuwe ekyo ekyagwa gy'oli ekikufuukidde ekizibu, n'omukka gwe oweere Mukama obujulizi n'ekitiibwa kye kirabikire ku ggwe mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama abampeera omukisa banjagalire olunaku olungi. Emmanuel.